Oluvannyuma lwa ssaabawolereza wa gavumenti okuleeta ekiwandiiko mu Paalamenti ekikakasa nti ekiragiro ekiteeka ekkomo okubaganya ebirowoozo ku buwumbi omukaaga Pulezidenti bwe yagabira abakungu ba gavumenti 42 kiggyiddwayo mu kkooti Paalamenti ezzeemu buto okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno. Ssaabawolereza wa gavumenti William Byarwahanga ayanjudde ekiwandiiko ekinnyonnyola ku kasiima ako Pulezidenti ke yawa abakozi ba gavumenti n'ategeeza nti Pulezidenti kye yakola yakikola mu mateeka era ng'akawaayiro ka 98 mu ssemateeka wa Uganda Pulezidenti alina obuyinza okusiima oyo yenna abeera akoze omulimu omulungi ogw'enkizo. Okusinziira ku muweereza wa gavumenti, abantu abafuna obuwumbi omukaaga bali mu mitendera 3, ogusooka gwalimu obukadde 2, abaddako ne bafuna obukadde 10, n'abasembayo ne bafuna obukadde 5, era nga ssente zino zaggyibwako omusolo ogwa pay as you earn, ezibaako n'emisoso emirala egiri ku ssente yenna omuntu omulala zafuna, era ng'omugatte zavaako omusolo, era ng'omugatte zaggyibwako omusolo ogw'eddala obuwumbi 2 n'obukadde 3. Kino kisasamazizza ababaka abagamba nti kuno kwali kudiibuda ssente za muwi wa musolo ate nga bannayuganda bangi bali mu bwetaavu ng'ate gavumenti gambanga weetalina ssente zigimala kutuukiriza bivunaanyizibwa bwayo. Okusinziira ku kiwandiiko ky'omuweereza wa gavumenti, akase kamu n'obuwumbi obusukka mu 10 gwe muwendo gw'omusolo ogukyasinzeeyo obunene okuyingira mu ggwanika lya gavumenti omulundi ogumu okuva ekitongole kya Uganda Revenue Authority bwe kyateekebwayo. Samla Hanifa, KTV, Amalindirire.